Honorable Segirinya bubaka kiboowa abalonzi bo? Abalonzi mbategeeza nti wendi era wendi njagala okubategeeza nti ensonga za Honorable ate kasita zirimu n'eddogo. Ekitegeeza kati tujjanjaba eno ate n'eddogo mweriri. Ate n'eddogo mweriri kati kino nkigambidde wano kasukulayo. Tujjanjaba ebikizungu ate n'eddogo mweriri. Kubanga abasawo kwagakani bagamba yo brothers of yours, this brothers of yours. Twakatwitinga kino ate ogenda olaba wano waliwo egundi. Ogenda olaba ate tukyusizza gwo gamba muddeeko e Kampala era kyova olaba kasuku bwe twakomyewo e Kampala. Segirinya twamulambuza ensozi bbiri ezikola kawempe obadde ozimanyi. Waliwo ekyanja omanyi byekyanja. Waliwo ensozi bbiri ez'enkizo ezikola kawempe. Mwazimulambuzza. Ensozi bbiri ezikola kawempe twazimulambuzza ekiro sawa 7. Ensozi bbiri ezikola kawempe bazimanyi bazimanyi. Gwe bw'ona ozinoonyereza ojja zifuna. Ensozi bbiri ezikola kawempe twazimulambuzzaako era emikono ne gikolebwa oluvannyuma lw'okugitegeera nti waliwo abalima empindi okulaba nti baagala okumusuuza mu bulungi ne bubi nga n'ekisanja tekinnaggwako. Etumulambuza ensozi bbiri era n'emikolo ne gikolebwa mu nnono ne gikolebwa entubeera nga wetuli. Ebintu by'ensi tebikyali byangu. Ebintu by'ensi tebikyali byangu. Naye bw'obeera ng'oli eyo nga gw'omanyi nti ekyo okikola tuyinza okubaawo n'egundi. Tukkiriza nti ennyimba eŋŋanda ki weziri n'ezizungu weziri. Naye bwe tubeera nga tujjanjaba olumba olw'ekizungu ate ne batugamba nti waliwo Oluganda, waliwo baabalima empindi olw'ekifo olw'akafo. Kubanga leero oli wano Kasuku live enkya ogenda kubeera nti ogivaako ate obireka ate oba olekera Jenkins oba olekera omwana nali ng'ate oli mu birala. Amadaala gambuse. Segirinya ekyo kyazzenga ayogera nti leero wooli mu kifo ate waliwo omulala omulungi agenda okukola ki. So tuleme kubeera nti Segirinya tumulima empindi olw'ensonga ez'ekifo. Kasuku kkiriza nti eddogo weeriri. Ekyo kyo kikole ki? Kikkirize. Kubanga Segirinya bukyanga ayingira mu ofiisi ye tafunanga mirembe. Ate nga mwali mukola naye era ng'agyesunze. Segirinya okulayira yakwesunga. Naye yalayira dduka. Kubanga mu kulayira okudduka okwo nga waliwo abateeze bamubaki. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Join us for the Wild Food and Culture Festival, a feast for your senses. Immerse yourself in the rich tapestry of global cultures. It's not just about tasting, it's about experiencing. Join interactive activities and create memories that last a lifetime. Tickets available now. Don't
Don't miss out on this culinary and cultural extravaganza. The Wild Food and Culture Festival is the place to be. See you there. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero bana njala soka bategeeza kuba naffe aba Lemfi. Lemfi bano bagamba nti bo bakola kye bayita international payments for everyone. Okuviira naye njagala owulirize bulungi. USA, Canada ne UK ng'oweereza tebanateekawo mbeera ya Uganda kuba nti Uganda oweereza eri, bakateekawo abali eri okuba nga baweereza eno USA, UK, Canada. So osobola okubeera ng'oweereza sente instantly within minutes ne zibeera nga zituuka, oba oziweereza ku bank oba oziweereza ku mobile money, gw'ayagala osasula oli eyo bakubba muzeeyi wo mulwadde, school fees, rent w'abantu ogowaleka eno, wedding contribution, bagala osasula rent n'ebisigadde ebintu bingi, bills zaffe nga b'ozimanyi, oyagala sasula TV, oyagala sasula yaka, ng'obaga nti munsomere ennamba wano ng'oteekako awo. Ye Lemfi. Kati balina ak'enjawulo ke bakola, buli lw'onookozesa promo code oba Kasuku, teekamu Kasuku, waliwo bakoboza code Kasuku, tusigale mu business. Kwa abasajja baleese akasente ate baŋŋambye ennamba ebanaaziraba zeeyongerayo nga Kasuku bamwongera wano akasente nga tweyongera mu maaso. So promo code yo kozesa ati Kasuku bagenda kuba bakuwa cashback ya $30 buli lw'oba nti oweereza $100 omulundi ogusooka. Your first payment bw'oba oweereza $100 and above bagenda kuwa cashback ya $30, $100 oba £100 okusinziira ku kyoba oweereza. Be banaffe aba Lemfi International Payments from US, Canada ne UK abaagala okuweereza ng'oweereza eno e Kampala. Sebo nsanyusa okukulaba. Amina Kasuku. Obulamu bugamba butyanga. Badde nga nkuwulira buwulizi nga sifuna mukisa kutuula ku Kasuku Live. Kati leero oli ku Kasuku Live. Era nzikiriza abantu baffe mbakowoole bonna abatanna subscribinga basubscribinge, notification button zibeereko. Kasuku buli lwajja live, Kasuku buli lwa uploading ekintu basobola okubeera nga babifuna kubanga obaddewo nnyo ate bannayuganda obaweereza. Soko buze ku bantu abatulaba amanya n'eddoboozi tutandike. Amanya n'eddoboozi kuba tulaba Kasuku Live, nze Alex Luswa Luwemba, Mr. Kawempe, era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya, mbaka akiikirira Kawempe ey'omumambuka mu Parliament y'e14. Gwe personal assistant we. Nayogera naawe nga tuli Dubai. Nondaga nompaka video, nondaga ebifaananyi, omukulu nga muli ku Kasuku Live mulaba. Omukulu ali Kasuku Live kubanga bwe twava mu ddwaliro twaliko hotel emu yo twasula olunaku 2 ne muteera ku Kasuku Live ye wali coding emabega gye twasembayo okukola naye ne kenyini omusajja ekyasinze okunkubira nga kenyini omusajja yeesekerera bwesekerezi kubanga bamugamba nga Segirinya okakasa byoyogera nti yesebo n'aseka kubajjukira ate yali akyali mugombo yali akava mu byuma naye olaba programu eyo yamusesa nnyo n'aginyumirwa nnyo n'agimuddizayo emirundi ng'egi naye ng'akola bwagizeeyo n'agiddamu emirundi egyawera. So Kasuku tukwebaza webale kuyimirira naye kubanga musajjawo nnyo regardless ku byaliwo biki nga bannayuganda abamu bamweyawuddeko bannamawulire tebasobola kuweereza naye ggwe walinga okola ki omukooneramu ng'ogamba nti afune ki afune eddembe ly'obwange ng'abalala. Kati olunaku olwaleero tugenda kwogera ku Segirinya ali eyo osobola otubuuza nti ate tugenda ono Alex personal assistant we yamukwasaganya era olunaku olwaleero be baali mu ddwaliro ne baŋŋamba nti Kasuku tugenda kujja tukuwe update omusajja afe ali ku ki kuba omusajja tasobola labika mu kamera kati tusooke tuliwinding emabega. Honorable ki ekimubonyaabonya Kasuku n'abatulaba Kasuku Live mbaka
tugambire ddala nti ekkomera lya mukosa nnyo kuba yonna entabwe y'ebyo byonna ebiriwo kati saawa zino okubonaabona n'obulamu bwe bwonna buviira ddala ku kkomera entabwe yakkomera tetumanyi kiki kyali mu kkomera munda we are yet to establish tumanye the cause kwe kiviira ddala kubanga n'abasawo saawa zino ripoota ezimu bakukusa nkukuse okuzikukusa batya like tebazitwanjulira kyenyinza okubuulira yes ezikwata ku bulamu bwa Honorable Muhammad Ssegirinya naye ng'entabo yonna eva mu kkomera ye Ssegirinya kyakola ki kyayogera entabo yo kubanga mubaddengawo njagala bannayuganda baveeyo abadde bagujja bagoberera Ssegirinya mwali mumulabyeko wansi ebbanga eryo lyonna temumulabangako wansi era olwali okukubanga ebbanga lyonna yali ajananga n'atulajanira nti bannaya kooti mugambe omulamuzi nti obulamu mpulira nfa netaaga kufuna mu kusooka abantu ne balowooza nti oba Honorable alimba asika eriyo ayagala kuva mu kkomera olw'okuba nti embeera kale gye bamanyiramu kubanga ye okutambuza message yagitambuzanga mu ngeri bwetyo ya kisaagiriro so naye ng'ate biri serious ne weesanga ng'obulamu bugenze buli tolyetinga buggwawo nontantiru wano jjo ly'abalamu bwe yalabikako kuki bwe yalabikako nga baggulawo ekitebe ensi neekuba enduulu neyeewuunya nnyo obulamu bwa Ssegirinya lwaki buggwawo bwe butyo ate abantu bonna bonna baali balowooza byakusaa kati olwafuna twagenda okuddamu mulanga ayengedde yes kati olwafuna afuna omwaganyo ogugenda e Netherlands jjukira bwe yali mu kkomera balooya baagala ssente twala kino twala kiri tugende balooya abamu bakola ki twalina balooya abali political n'abatali ki kubanga twakozesa law firms ki zanjawulo so nga sente zigenda kati we yatuuka okulaba nti bamutadde n'agenda for medical check up ne for further treatment e Netherlands UMC naye kyalinaku nnyo nti ebyobufuzi ebyazanyibwawo byali biki byali biyitirivu Ssegirinya yeerwaza biki manyi bano Musereko babuukidde biki ebintu ng'ebyo so kyamukosanga omuntu ate nekyongerera ddala okukola ki okumukosa ate ebisale manyi Honorable Musereko yali abayambako awo anti kyenkugamba nti olwo yali ajja ng'ate tumaze olwo okufulumya eddoboozi nti ebisale bikoze eki ng'olwo paalamenti egambye nti teyayita mu medical board kumujjanjaba nga member wa paalamenti kyataakola naye ate originally wali yes kyataakola mu kugenda kubanga mu kugenda wano obulamu bwali buyeyebyeyebye ate medical board it takes time kati tusoke tuliwindinge wano bwe bamuta yasoka n'agendako e Netherlands right bwe bamuta we baamuteera yagenda kati gwe tuwogerako wano bwe bamuta yakola ki yagenda e Netherlands ogwasooka n'agenda e Netherlands mu UMC hospital kati abo bamukolako akasente ke yali agenze nako n'alowooza nti kanaamumala ne kamukola ki nekamugwako ate amalwaliro gali olina payment gy'osooka okukola ki okuteekayo kati n'andaajanira era press conference mwagiraba NTV media zonna n'enkuba omulanga eri parliament twasooka kuyita wansi mu kuyita wansi mu process za parliament nga bazikuba ebikono nti ye teyayita mu medical board kati n'andaajanira simanyi oba eddoboozi eryo nkyali n'andaajanira n'aŋŋamba genda parliament ogiteeke ku nninga bwe mbeera nga saayita nfiire eno era parliament ndowooza amaloboozi ag'enjawulo agayitingana ne bagamba nti omusajja aleme kukola ki anadda ne tubitereeza era parliament yawulira gwaka nga tumaze okukola ki naye waki wali mu kusooka temwayita mu medical board anti okusooka okuyita mu medical board ng'olwo obulamu buggwawo ate medical board okugigobako tekitwala nti oba wiiki emu oba mmeka kubanga n'abatuula ku medical board bennyini ba NRM olina osooka okukola ki okuba konvisinga ate sima genda eno wa minisita wa gundi genda eno wa minisita w'ebyobulamu okitegedde abo batuula ku gundi so kati yalaba nga gundi egegira n'agamba nti kangende n'obusente obukola ki obuliwo nkola buyinza okuntaasa so ne biwunzika nga byetaaga sente nnyingi kale ate mu kugira mu kubeera yeeyo nga bw'omanyi sente zikoze eki sente zigenze ziweddewo ate bannayuganda nga bwebamanyi bwe bawulira gwaka agamba Ssegirinya weerwaza Ssegirinya oli kino naye ng'ate in actual sense omusajja mulwadde bino betuwulira kuba interview gyoga gye twakola seeyo waliwo eyasooka gye twakolera ku racers awo ng'agamba ayinza okuba balina kansa wa skin yes ebyo byonna byonna ebyaviirako ebyo kubanga tamufunangako
tamuyina seŋŋamba tamufunangako before n'ekirala ekibumba ekyo kyenyinza okugamba nti basawo bagezezzaako kyonna ekisoboka n'ekikyakoze kikyala kati awo katusoke tuddeyo wali kuba njagala tugende step by step tuleme confusinga mulabi tugende step by step paka we tunaatuuka kati kwekyo right now waali so mukumyemu ogwaka wano tukumyemu ogwaka sereka abayambyeko awo of course kati awo challenge eyasinga okubeerawo nga bagamba nti abanuupu tebavuddeeyo kubayamba noze eyo mwabiwulira yes twabiwulirako naye ekyokubutatuyamba nga bwenkugambye nti process eba mpanvu by then yali lead of opposition Mathias Mpuuga Nsamba byali mu process naye nga biri ki siro naye nga biri siro liwe yatuukira okukola ki okugenda oba onfuna Kasuku Mpuuga yalina ekintu kye yali akolako yali ayine kuba yali lead of opposition muyita mu lead of opposition okutambuza eki okutambuza egundi ezo biki byonna yali ayina waakoze eki watambudde naye nga obudde obudde tebumala n'asobola bulungi nnyo okukola ki yooli n'agenda naye akaŋŋende binansangayo kugenda okugira bwoti kati ona ŋŋamba ntuuze press conference mugamba weetaaga okubaawo omujjanjabi ali eyo awa ekifaananyi ajja akole ki awa ekifaananyi nze bwe naagituuza bajja kugamba oba tuli mu ki tuli mu katemba byabufuzi yaŋŋamba ekigambo kimu Alex osobola biki byoliko oyagala nfiire eno okola ki munaye press conference nembayita nenjitukola ki nenjituulamu era parliament awo waliwo okusika omuguwate yagenda mu medical board biki babanna yampagula zizino twakola ki naye nga tebitambula omusajja nga aggwaawo omusajja aggwaawo ne tusobola okukola ki okumuzaayo so kakati wakati mu kumuzaayo twekubidde enduulu biki bawulidde ogwaka laba ate politics wajja ayingira muki mbulamu awo yeerwaza yakoze atya so kyamuyisa bubi nga ki yes kyamuyisa bubi abantu okugamba nti yeerwaza yes kyamuyisa bubi ng'omuntu n'akomawo okuva mu ddwaliro nga tannatereera bulungi treatment ennakola ki kati bino ebyayogerwa ebigambo yes byamuyisiza ddala bubi n'agamba Seggirinya bameka besiyambye onfuna Kasuku obadde ng'oyamba buli kimu ekigwawo ng'oyamba naye katuuka mu kaseera nga kano ak'okwekubira enduulu okulaba nti ofuna ssente okole ki ate tewayita mu medical board ate tewayita mu gundi bannaye muleme kwekwasa kintu ekyo Seggirinya nkole ki nzijanjabwe nzigwawo kubanga ebbanga lyonna yalinga alaajana obulamu buggwawo mu kkomera ebyo byonna bye mwamulaba nga Seggirinya alina akabina abamu ne baddula ne bagamba Seggirinya abadde ku woteeri tabadde mu kkomera Seggirinya nga obu bwonna bwali obulwadde nga mulwadde ng'azimba buzimbi kati period eyo etuuka okubeera nti babatadde omubiri ne gutandika okukola ki okuditolietinga lugundi lunaku nga yeesala kiro n'agenda ayeruka n'agenda akola ki kati mugira muddamu okugira wano bwe yaviire Netherlands omulaba embeera ye asaze weight yakoze atya biki n'atuuka bwe yatuuka n'akomawo ne tubeera nga tukola ki tubeera nga tutambuza mpolampola naye nga tali mu bantu ali ku gundi kati ekigundi ekizimba kyayiikira wano mu nnaku mu wiiki ng'emu ng'olwabuze mu bantu olwo baggulawo ekitebe alaba ku mawulire agamba nina okubaawo tebamuyita nina okubaawo nedda of course bamuyita naye amasimu ge message baziyisa ku gundi amasimu ge agamu gaali off kati nze namugamba nti enkya waliwo okuggulawo ekitebe nali muganya okugenda olw'embeera gy'alimu nga n'abantu tebannagikola ki tebannagitegeera so naŋŋamba nina okukola ki nina okugenda era waliwo muganda waawo Kasagga n'amuvuga n'amuleeta ku ki Kasagga mumanyi n'amuleeta ku kitebe kati bw'amuleeta ku kitebe avaamu bambi abaana bamukubako amaaso bwe bamukubako amaaso balaba embeera ki embeera mwali jjukira kati ekitebe eyo yali historical event ng'abantu bagirindiridde biki naye amawulire gaawalirizibwa kamera ezimu okudda ku ki Seggirinya olw'embeera gyakola ki olw'embeera gyalimu kati olozaake yali amutudde kumpi olwankubira essimu olwo ntudde opposite nabo ankubira essimu aŋŋamba omusajja nga agenda kufiira wano
embeera gy'alimu nga mbi nnyo nsobola okumuzza ebbali n'enjogera naye onfuna kati olwo tumaliriza gundi zaako agenda tugenda mangu okumugjawo okumutwala muki okumutwala mu ddwaliro agamba saagala gundi ya wano engeri ate nga naye saidi muki mutuufu njagala biwa seesiga yawa seesiga yawano tutandika okugoba ku gundi visa biki baddemu bakole kuba eyaliko yali ekoze eki yali eweddeko kubanga time yagendayo ng'ebuzaako ebbanga ttono nnyo ekole ki eggweko so kati zaake ne tugira ne zaake teyamulaba olw'embeera gye yakola ki olw'embeera gye yalimu kati mu wiiki eyo yennyini atabuka ekiro obulamu bugaana tumukwata tumuddusa ku nsambya butumuddusa ku nsambya bakola kyonna kye baakola okulaba ng'obulamu budda mu nteeka awo n'asokola nasitabilizingamuuko basitabilizinga biki yasitabilizinze awo olwo abantu batandika okukola ki okumanya nti biki speaker ze speaker agenzeeyo batugambako olumu nti omusajja yatuuka nga amazzi gamuvaamu yes amazzi nga gamuvaamu Seggirinya nga si oli bw'otuukawo ng'awulira ddoboozi nti Alex kyekiriwo nti agenda kukola kino agamba ng'awulira ddoboozi naye n'atuuka okubeera ng'akoze eki nsambya ne bamujjanja ne bamubeera ng'eddagala lye bamuwa limubeesabeesawo until nga kye balinda bo nti is fit to fly okugenda muki mu ddwaliro eddala kati awo baagirira n'abeera fit to fly bamufunira ambulance nemutwala paka kuki ku kisaawe Aga Khan kati awo Aga Khan ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti Honorable Muhammad Seggirinya akola ki adde engulu nga nezimu ku gundi ezeetaagisa okulaba nti Seggirinya addira tuyetaaga okugenda e Buyindi so kati story from kwegamba right now ku byempulira byonna ebigambo bye twayogera byanyigiriza nnyo omusajja. It is very unfortunate nti nga bannayuganda ffe twogera. It is part of being Ugandan. Omusajja n'atuuka okugamba yii kati ate tugamba nti ali mu kwekoza nga kweri mulwadde. Kati olunaku olwaliro buli omu atya for the worst agamba omusajja waffe. Ate nze namugamba nti ebintu ebimu byogira byosussaawo ennyo. Olina okukola ki? Okulinnyamu. Olina okulinnyamu kubanga bannayuganda tebajja kutwala ki? Bannayuganda tebajja kutwala serious. Nanga nedda bannayuganda ebintu bye baagala tebaagala nnyo bintu biri serious. Weefuula ali serious tebajja kukola ki? Tebajja kufuna. Ne mugamba ebintu ebimu to a certain extent bijja kukola ki? Bijja kukosa. Era bwe yatuuka egundi awo nangamba wakiŋŋamba. Ne mugamba abamu baba bamanyi nti oba oli mu byagundi, oli mu area, oli mu kukola bya bufuzi. Okitegeera ne abantu abamu ne bagamba Seggirinya anoonya comeback biki ne bagamba Seggirinya mulwadde talina wanoonyeza mawulire kuba amawulire waageetaagira agakola ki gabaawo agafuna so kyamukosa nnyo ng'omuntu era kyamutuusiza ddala wala nnyo n'okutuusa kati kasuku wenjogerera Seggirinya yeetaagira ddala ate kwongerayo. So kati e Nairobi mubadde muliko kimubadde mufuna treatment yaki? Specifically Nairobi abadde afuna treatment ya okusookera ddala amawugwe ekibumba kulaba nti bamuwa eddagala erikola ki eriweweeza kubanga ekisookera ddala yali n'omubiri gwali gwaditoliatinga nga gwesala ng'azimba omubiri abadde azimba mubiri. Ebiseera biri bwe twamutwalira nga tasobola kwogera tasobola kulya ng'afaanana bubi kubanga Seggirinya ebbanga lyamaze awo n'ebbanga lyonna ng'ogyeko kubeera nti abantu bategedde nti kubanga bagundi abamu bagendanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendanga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi abakulembeze abo basipiika ba paalamenti bagenda naye nga tebasobola kufuna kifaananyi kye olw'embeera gye yakola ki embeera gye Seggirinya yamala mu ICU wiiki emu n'ekitundu nga tetusobola nakukikkiriza nti Seggirinya ayinza okuddako at least engulu n'abeera ng'ayogera
n'abeera nga atlisto omuntu akola ki amutegeera ng'ali mu ICU kubanga Jowero Ssennyonyi oyo yatuukako mu ICU twagenda ne tumutwala mu ICU n'alaba ki n'addukayo buddusi n'agamba siyo no Mr. Bullet gwekola ki gwemmanyi naye kaabula kati ayungule ku maziga ng'alaba embeera Sseggirinya gya byuma bimuliko egundi ebimuliko naye nga tugenda ne tukwata ko bwe tuti ku magulu ng'olaba nnyogoga ne tugamba bano tubandibanga balya ssente zaffe ne tuddamu enkeera ng'olaba nnyogoga ne tuyita abasawo ne tubagamba owayi lwaki temutugana ne tukola enteekateeka Mr. Bullet ne tumuziika n'ava mu katembo ono nga nnyogoga nga teri ssuubi era wentendereza nti abasajja abo nabo balina ebyuma bikola ki bikola nga tetuyinayo yadde essuubi kati bw'ava mu ICU wiiki emu n'ekitundu ne bamuzza waliwo woodi awo gye balina HDU high dependency unit after yeddirira ICU kati bwaddeeyo mu HDU n'abeera nga stabilizinga mpola kalate embeera neddamu n'etabuka embeera bweddamu n'etabuka ate naddayo mu ICU era naddayo mu mbeera bwetyo bweri so kati obulamu bwa Sseggirinya bwakwegendereza nnyo era kyova olaba nti wano nali mmanyi nti astabilizinze ne bannayuganda baali bakiwero kaminzi okumwaniriza ku kisaawe naye okusinziira ku mateeka abasawo ge bakoze eki tebataddewo nti tannakola ki oyinza okugira nti awo mukoze procession abawagizi nga bw'obamanya muwadde haaga ingini ne bagenda bakola ki ingini oli n'agenda agikwonamu n'ekola ki neeta sepulingi emu n'egenda eta so omusajja n'akola ki n'afuna obuzibu so njala okubategeeza wano Kasuku Live nti ensonga ezimu ku ezo ezatulemesezza oba oli akola procession ng'omubaka akomawo ezimu zeezo so Sseggirinya yakomyewo naye tuli mu kulaba nga tuprocesinga mpapula ate syagenda e Buyindi kati babasawo eri mu Aga Khan bamusiibudde nga bamusiibula batya abasawo ku Aga Khan bamusiibudde abeere outpatient every after 3 weeks addeyo abeere nga addayo for review tebamusiibudde nti abamusiibudde nti kati akoze eki yawonye kati yawonye nti bamusiibudde every after 3 weeks abeere nga addayo basobole okumuntalinga mu myezi ng'esatu era kyovula bamugambye awummule kyovula bantu yandibadde essaawa zino ali wano Kasuku Live abantu abannyonnyola kubanga eno yalinga TV ye kitoofu abantu abannyonnyola naye olaba yasobodde okola nti agamba nti Alex genda ontuuliremu abantu obakole ki abantu obategeeze so yembeera nga bweri Kasuku yamanya ku kufa kwa mukwano gwe isima yakimanya kuba ogwasembayo twaziika yajja kati isima lwafa lwennyini ye mba ndi waka nengera ku gundi ku mitimbagano eddaki kuba nze siva ku ki ku mutimbagano online ngenda okulaba famous blogger bakoze eki bamukubye mukubire essimu naye aŋŋamba baba mbadde naakagafuna kati bakoze batya bamukubye naŋŋamba abasajja nga tebasaaga ogamba nze banandeka waggulu kweri olaba bakubye isima atayina agamba nti oba kibigambo isima bakola ki byayogera so twazika n'okuzika ne mugana agamba nti kuba namubuuza nti isima abadde takola ki isima abadde akuba his excellence oba kyagula nagamba ebintu ebyo ebirimu egundi isima abadde buloga nga ki muntu we isima abadde muntu wange isima abadde mugundu tuyinza okuba tubadde tulina we tutakkaanya naye mu nsonga ng'eno tulina okukola ki tulina okugenda okuziika era twatuukawo mangu nnyo kubanga bajjira tusanga mu kasente akasembayo okutuuka ewabayisimu ne tukwatagana n'ebbajjo ne tufuna ekyemisana ne tulumbira ddala Sseggirinya yaliwo era bw'oddamu no retrievinga videos yaliwo kubanga Muhammad Nsereko yamuyita n'okumuyita yamurecognizinga kuba nze nzijokera ndowooza Sseggirinya bwe yakomawo lwensooka omulaba kuba nakubiranga nnyo Kasagga ndowooza nga si mukwasi w'amasimu ye si mukwasi
so ne musange wayisima twali tugenda shootinga yali wa mu Alfadi nga batudde munda boogera nansanyukira nnyo Kasuku oli otya biki tukoleyeko interview kati ndowooza that was Friday ne tuproposinga Saturday ne sitasobola era nali ndi awo nga nkubidde why wadde ogambe tukole leero ne mugaha leero sijja sobola kati ne tuschedulinga ndowooza yali Monday gye twakola ku racers twagikolera ku racers awo e Bukoto ne tugenda ntulawo mu dduuka nga racers yayite ennagwa manyi yagwa kati yadda walala ne tugenda ntutuula obulamu bw'ensi mahani omwanawo bwewunza naye bino ebyobutwa bituufu Kasuku kyenyinza okugamba nti akusibye yakuwa emmere saagala kukiprovinga kati oba olaba nti okay mu tests za Ssejjerinnya is there anything related to poisoning or what kyenyinza okugamba Kasuku ensonga zino twagala okuzigamba abantu nga Honorable akoze eki ateredde nga Honorable ateredde ye kennyini akole ki ayeyogerere aveeyo kubanze kati bwenvaayo ne ŋŋamba ne nfulumya gundi statement nga mbadde sinnakuŋŋaanya gundi buki byonna biwera gavumenti ogimanyi eyinza okukola ki eyinza okujjira okole ki oba nnyonnyole naye kyenyinza okugamba muganda waffe omuganda atudde eyo nti akusibye yakuwa ki emmere akusibye yakuwa emmere zonna entabwe zaavaawo mu kkomera Ssegirinya ng'alaajana ng'agamba ayagala funa buki specialized treatment nga bwe bakubaluula leero ate tukomewo omwezi ogujja lyatuuka n'okuyungula ku ziga n'akaaba ng'alaba obulamu bukola ki bugwayo genda nze ndowooza okuta Ssegirinya leeti era bwe bulamu nti kyali too late kulaba nti tumutaasa akomewo nga Mr. Bullet bwe yakola ki bwe yakolanga naye tusabe tumanyi nti Katonda ajja twanukula naye kikyali kizibu so ogambye abasawo tebabawa reports abasawo tebatuwa reports ne mu ddwaliro eri yes ziri confidential nnyo kati olwo baani abazirabako maama yagirabako ate kati maama nga bwomumanyi tasobola kukola ki tasobola kusoma kitegeera yazirabako ne bazizaayo yazirabako ne bakola ki ne bazizaayo so n'olw'ensonga eyo tusabire embeera gye tulimu yakusoomooza naye tumanyi tujja givuunuka obwe twongera okusabira mukwano gwo kati saawa eno ani afuutinga bbiiru saawa eno afuutinga bbiiru nja kwebaza Parliament nti lulinga talinayita mu medical board bakimanya ne bakola ki ne basasula bbiiru zizeewa ze UMC kati ku mulundi guno process eyo bagigobako ng'akyali Nsambya mu bwangu kubanga era Nsambya yateekawo tabo nti ono ali fit to fly gundi yeetaaga okulaba nti akola ki agenda processing era wano we neebaliza Mathias Mpuuga nti yadde nti alimu ebitegetege saawa zino ndi yaye yasobola okukola ki okuggusa omulimu gwe nga ki n'abeerawo n'ayimirirawo regardless era ne mu kaseera nga kano abadde nga akola ki abadde nga alambula ku mubaka kyenyinza okugamba abadde nga alambula ku mubaka nti omuntu ayinza okuba n'ebizibu bye nga bye bamubuuza ayina ebibuuzo bingi okukola ki okulambula ku mubaka kubajjukira nti ekifo ekyo bakimugobamu ekya komishona ne batuuza naye Parliament nekola ki negamba nti nedda yalina okukola ki okusigalawo komishona yavunaanyizibwa ku welfare ey'ababaka era woofiisi ye gye tukola ki woofiisi ye yankizo nnyo okulaba nti etambuza emirimu gyonna so njagala okumwebaza nti weewaawo tumubanja accountability tumubanja ebyo byonna ebyakola ki ebyaliwo naye ayimiridde wamu naki ne Ssegirinya era twagala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform tekitusuuliridde yadde n'omulundi n'ogumu ng'abalala bwe bakola ki ng'abalala bwe boogera nti oba kiki principal buli kukyala maama abadde ng'akola ki maama abadde ng'amulekera ejjamba erikola ki erimulabirira kubanga maama bakkiriza omuntu omusula waawo abalala bonna abafamire babadde nga basatu
abali ku hotels nabo nga abakola ki ekibiina kibawa facilitating SG David Lewis Bongoya musajja oyo alina omutima omulungi abadde nga afaayo nnyo okulaba nti buli kimu kikola ki kitambula ne bamembers b'ekibiina Joro Ssenyonyi leader of opposition Honorable Zake Menyani Mendekani bamembers b'ekibiina byonna kubanga okukyalira omulwadde n'omuzungu akyogera nti visiting a patient is part of a healing process. Kasukuba okere ncha ku macha n'olwala nga tolaba muganda waffe ali ku kamera tolaba Alex tolaba mikwano gyo tolaba Jenkins tolaba ani kiba kitegeeza nti obulwadde bugenda kukola kibugenda kuluma ku kitanda ofiire ddala ne buli lwolwala n'olaba mikwano gyo Jenkins ng'omulaba ajja buli lunaku gundi omulaba ajja buli lunaku Alex wali kate bugenda zuka booti nga wali kiba kitegeeza kikuzaamu amaanyi nti mikwano gyo gifaayo ate obulamu bwo bakola ki babulwanya so bamembers b'ekibiina mwebale nnyo mwebalire ddala kaseera kano Kasuku njagala okiyisaawo tisegirinya mu mbeera gy'ali naddala nga bamuwadde emyezi 3 okuwummula alina okuddayo for review abakyala tetubagaana naye bwogera nga waliwo embeera ng'omusanze omubaka takuliki tali fit tomukwata vidiyo ekyo bakyogerako nnyo tomukwata vidiyo muleke kubanze nange kenyini Alex ndaba sirina likes sirina gundi ze neetaaga emabegeri banamuli bali betaaga ebifaananyi bagala okumanya naye nga mbagamba is not fit okola kino okulabika mu bantu ne mukuuma nga abuze mu kamera abuze afune treatment not until jyo lyabalamu wano eddwaliro lwa gavumenti kati aliki alabikako nenzija ne video nga naye waali ekitegedde ne mubalaga nti Segirinya ki yali akyali mulamu yona akyali mulamu anko Segi yono bwati ne bwati naye abasawo bakoze batya bakoze bwati ne bwati siddanga mukola ki so ekitibwa ky'omulwadde tukikole nga ki nga kitiibwa kye tumuwe ekitiibwa tulemate mu exposinga etandikira ku bannabyabufuzi abantu bayomba ku social media okwo kubanga kati gundi bwagenda president waffe bwagenda n'akola ki nafuna ekifaananyi accountability eroyedde mu bannayuganda okumanya ekifaananyi kuba Segirinya muntu w'abantu president bwagenda esigi bwagenda kati ng'ekifaananyi kye yafunye kyabadde kirungi nnyo okumulambulako n'okumanya gundi ya Segirinya nti akoze eki ate gwe tovaayo eri Segirinya nga si muteeketeeke kimala gwono weekubye gundi nga olina ekifaananyi ekigenda kuwawaza bannayuganda bangi si mu bubi bansebo ne bannyabo si mu bubi naye bwe tuba twagalaza Segirinya okuwona twagaliza Segirinya ebirungi addewo nga bwe yali akola tumuleke akole ki awumule naye jangu okyale ati nga Kasuku kati ngwa munnayuganda omulala yenna avunanyiza era njagala kujja kyala okyalo otuule bwe kiba nga kikulabikira bulungi gwokuba ki okuba ekifaananyi ng'oli naye funa ekifaananyi ekirungi onfuna ate tojja na busimusimu waliwo abalina obusimu obulina omuceere bw'oyogerako obusimu ezitalabika mu bantu buba n'omuceere tebuli ku standard ne bulabisa bubi omuntu okitegeera ne bujja nga ekifaananyi tekiri kirungi saagala munkwate bubi Alex I don't own Segirinya naye wabula njagala tukipinga ekifaananyi kye image ya Segirinya tugikuume nga ki ng'eri wamu ng'eggumidde tuleme kubeera nti tumulabisa bulabisa. Kati abalonzi bebbo mubawulizaako abalonzi office njiwaniridde Kasuku era kyeyansaba ku ground okyaliko ku ground nkyaliko emirimu ngitambuza Segibox byonna bye yagamba byayogerangako kawembe kujjako nti eddwaliro lyokka eryasaanawo era process awo yaviira mu komera yali alitandiseeko donation nga batandise okumuwa abazungu okulaba nti liddawo ate laba obulamu bwe biddamu ne bukola kyankalana naye yo ambulance zaffe zitambula yes zitambula ziyamba abantu mu kaseera nga kano Honorable Segirinya wafunidde ebizibu ng'ogula amafuta ekitaaliwo olulinga amafuta gabaamu naye ng'ogula amafuta mulwaddewo ne bakola ki ne bamukutwalira ku bwerere dereva tomukola ki tomusasula okuba bwebeera nga weeri ekutaase bwebeera nga teriiwo ate tukuyiiza plan tuyiiya mu constituency endala nti eyaani eriwo eyakawalya yeeriwo jangu otaase ku muki kuba katwali tukikuba emirundi ebiri n'okikuba eno mu Kawempe North ate ne mu Kawempe South ng'okimanyi nti nabo babadde baddukira eno inga nabo bituufu abalonzi ba Kawempe South tosobola kujawula Kawempe North
kuba eri Kawempe South abamu bakolerayo bukolezi ne bajja eno ne beebaka abamu abeebaka eri nabo beetaaga service ng'oluyinza okwesanga ate ebbaluwa ezimu bazitima mu ofiisi yaffe so olaba ndowooza obuvunaanyizibwa bwe tulina abantu baffe okubatuukako abaana be yali ayamba kola nti essaawa zino obuvunaanyizibwa obutuukiriza abaana be yali abwerera basigadde batambula segibox ze twagabanga okulaba nti tuzimonitalinga akasente ako waliwo omukyalo omu ali mu gundi ali mu London eyo bamuyita Rebecca Agaba ya facilitatinga kinene nnyo okulaba nti segibox eyo eyimirirawo abantu babeera obulungi era njagala okumebaza maama Rebecca Agaba nti era asigadde akola ekyo kyekimu bannayuganda nno batono nnyo abakikola njagala okwebaza diaspora tibayimiridde wamu ne Honorable Segirinya mukwano gwe Musiriki bamulaba ng'omuyaaye naye Musiriki oyo waddala ne Netherlands big up on yourself Musiriki waddala ne Netherlands community eyo yonna baganda baffe abawangalire Netherlands kubanga Netherlands bwe yavanga eno yasibiranga Netherlands eyo gyalina emikwano emingi ate exiwe ani ye ali ani Galimaya Gulix mbadde saagala muwa budde kasukulu badde saagala muwa budde naddala nga tuli ku mulwadde naye bw'aba gyali tetumwagaliza bibi tabaweerezaayo kantu saagala nkulimbe nti oba kaakano temukalabangako Gulix era bw'aba ali eyo ng'agamba nti kikubanga ye yagamba nga oli muntu we simulyanko ng'ayogera nti yali abawadde saagala muwaayirize yagamba nga nti oli muntu we naye bw'abeera nga muntu we namba yange Gulix agirina buvunaanyizibwa ki Gulix bwe yali atodde nti oba kino tekiriiwo bayawukana ne bw'oba wayawukana kasiku kyogamba ex wo gw'olina takuwuliza simuwuliza tomuwuliza naye yababakugoberera era bakugoberera asobola okubeera nti obubaka buyisa mu Jenkins n'agamba omukulu ali ati so kasiku bwetyo bwe tubaddewo nga tupasaganya I think ndowooza mu bulwadde awo ekimu ku kyammenye ennyo Sekawumalo awo yaviirayo okwogera ebigambo ebyo era navaayo nenjogera naye ne mwa Sekawumalo ebintu byoyogera ebyo si byagala yes oyinza okuba gwe olina ensonga zo naye omuntu nga mulwadde mu mbeera oli gy'alimu ebintu ebyo byoyogera si birungi kadde kisookera ddala kasuku Sekawumalo oyo Munnayuganda era musajja muganda ng'abalala musajja musiraamu Honorable Segirinya musiraamu ensonga ezo nange bwe naziwulira zampisa bubi ng'omuntu naddala mu kaseera ng'ako nga Segirinya bwanjagira obulamu bannayuganda basaidinze naye ku nsonga ey'obulamu batoola edduwa ez'enjawulo naye ate gwe otoola dduwa ya munyo ya kaamulali kulaba nti akola ki avaawo n'olwensonga naddukira ekibuli ne bampa ebbaluwa ne bagamba nti amulanyizibwako Odi Kampala ne ngenda ku Odi Kampala mu religious affairs office ekwasaganya ebyeddiini biki ne bantegeeza nga Sekawumalo bwe batamumanyi era bwe bamuwandikira ebbaluwa okulaba nti ekiti ekyo ekya Seeka akikola ki akyeyambula kubanga ebbaluwa ze yakozesa zaali za kifeere bo tebazikola ki tebazimanyi ensonga ezo zaalanda ne bazinyonyola bulungi nnyo era nensaba Sekawumalo okuva olwo nga nvudde ku gundi awo ku Odi Kampala ensonga ezo teyazitwala nnyo wala ndowooza n'akitegeera abakulu ne bamutuuza nti mu kaseera nga kano ng'olwana Segirinya ensi egenda kukola ki ensi ejja kulwana kubanga bannayuganda bayimiridde wamu naki naddala omusiraamu ng'alwanyisa musiraamu munne omuganda ng'alwanyisa muganda munne tebikola mu mbeera gye tulimu eyo so kasuku tuziise mu mbeera ey'okusoomoozebwa naddala mu kaseera nga kano bannabyabufuzi baagala ekifo gwe wakiwulirako nti twatuuka ekiseera ng'okugula ofiisi ya constituency ng'osangawo ebyawongo mbadde sikimanyi ng'osangawo eddogo osangawo omutwe gw'egundi osangawo eddiba ly'omusota osangawo omutwe gw'enkoko osangawo ensimbi eŋŋanda osangawo obubugo ne weebuuza kale bino byonna byaki nga byonna obisangawo n'ogamba ekifo kino waliwo bannabyabufuzi abaakola ki abasajja nga bakwata wansi tonawulirawo bannabyabufuzi balanga baagala kifo nti bakyagala okukyagala kyo balina okukyagala kubanga okukyagala baba balina okukyagala naye ekiseera tekinnakola ki tekinnatuuka ekiseera kyaffe eky'emyaka 5 tekinnakola ki tekinnatuuka ate era ne bwe kiggwako Honorable Segirinya abantu tebannamwetamwa tebamwetamiddwa nti ate tannaweebwa tannafuna mukisa goba oli awo guweereza bannakawempe kati akomawo Segirinya bw'atereera ekya 100% akomawo
100% akomawo. Okay. Yes, akomawo kubanga office tobola banga office tukola obutawero okulaba nti tugirwanirira okulaba nti Honorable Segirinya alitaininga ekifo kyo okulaba nti aweereza bannakawempe no kubanga tekigasa okubeera nti wakati mu kulwanirira obulwadde ate ne bannakawempe balemi bafeiringe kufuna services ezo bakola ki bazifuna bulungi nnyo Kasuku. Ensonga za Honorable ate kasita zirimu n'eddogo. Ekitegeeza kati tujjanjaba eno ate n'eddogo mweriri kati kino nkigambidde wano Kasuku live. Tujjanjaba ebikizungu ate n'eddogo mweriri kubanga abasawo kwagakani bagamba yo brothers of yours this brothers of yours twakatwitinga kino ate ogenda olaba wano waliwo egundi ogenda olaba ate tukyusizza gundi nogamba muddeeko e Kampala era kyova olaba Kasuku bwe twakomyewo e Kampala Segirinya twamulambuza ensozi bbiri ezikola kawempe ezo obadde ozimanyi oliwo ekyanja omanyi byekyanja waliwo ensozi bbiri ez'enkizo ezikola kawempe mwazimulambuza ensozi bbiri ezikola kawempe twazimulambuza ekiro sawa 7 ensozi bbiri ezikola kawempe bazimanyi gwe onoozinoonyereza ojja zifuna ensozi bbiri ezikola kawempe twazimulambuzaako era emikono ne gikolebwa oluvannyuma lw'okugitegeera nti waliwo abalima empindi okulaba nti baagala okumusuuza mu bulungi ne bubi nga n'ekisanja tekinnaggwako etumulambuza ensozi bbiri era n'emikolo ne gikolebwa mu nnono ne gikolebwa ntubeera nga wetuli ebintu by'ensi tebikyali byangu naye bw'obeera ng'oli eyo nga gw'omanyi nti ekyo okikola tuyinza okubaawo n'egundi tukkiriza nti ennyimba eŋŋanda ki weziri n'ezizungu weziri naye bwe tubeera nga tujjanjaba olumba olw'ekizungu ate ne batuga nti waliwo oluganda waliwo baabalima empindi olw'ekifo olw'akafo kubanga leero oli wano Kasuku live enkya ogenda kubeera nti ogivaako ate obireka ate oba olekera Jenkins oba olekera omwana onali ng'ate oli mu birala ng'amadaala gambuse Segirinya ekyo kyazzenga ayogera nti leero wooli mu kifo ate waliwo omulala omulungi agenda okukola ki so tuleme kubeera nti Segirinya tumulima empindi olw'ensonga ez'ekifo Kasuku kkiriza nti eddogo weeriri ekyo kyo kikole ki kikkirize kubanga Segirinya bukyanga ayingira mu ofiisi ye tafunanga mirembe ate nga mwali mukola naye era ng'alyesunze Segirinya okulayira yakwesunga naye yalayira dduka kubanga mu kulayira okudduka okwo nga waliwo abateeze bamubaki aleme kulayira yalayirira mu labadaba nga tebakisuubira nti ayinza okukola ki okulayira okujja zaake yamukukusa okujja okulayira zijukirawo awo bulungi zaake musajja wallo naye Honorable Zaake ennaku zino essimu yange takyagiraba kiki namukubirako awo oluseke nga lutabuse nga siri bulungi naye Honorable tewanzirira ate ng'alinga amanyi okunzirira ndaba nti ndi mu kooti naye gwe gwe ngenda okuba oluseke oluseke ojja kulindamu kazikwate gwe ngenda okuba ojja kuba oli awo ngenda okuba oluseke omusajja mugambe Kasuku ne tofaali lye yampa kamale okwogera ne Honorable Zaake bennaamumala kyonna kye nnaamutegulako Honorable Zaake tuyamba okwata essimu ya Kasuku Honorable Zaake nkwato nnyigeyo amanyi okukola mukozi Equity Bank neegwa kuli Honorable Zaake boss Honorable Zaake talina mbwa sajja aliro fiiti kubanga Honorable Zaake oyo mulabo yabeeranga ku bwa commission oyo twabeeranga mu makooti e Masaka naye ng'emmotoka ziri ku gundi Zaake akataala kaakatiti n'agamba nedda mugende ku share babateeremu nejjula naye simanyi waaki akamotoka kayingira mu fulutanka kakate kagaana okwaka ne kakolola nga tekakikiriza kagamba ani yanguze anyway musajja affe Segi
embeera yerabika okuba tennatereera embeera tennatereera kyekituufu njala okutegera tennatereera kati alina okudda kati bagambye bano baagala mutwala India okuddayo ku review then bw'ava ku review twagala empapula ezimutwala India nga ziva ku Aga Khan agende India ajjanjabwe atereere naye nno mugenzi okudda nga Sekawumalu ali mu kkomera Sekawumalu bangambye ali mu kkomera bambi naye n'omusawo wa Ssegirinya tatudde bangambye ali mu kkomera bambi naye nedda Ssegirinya bambi ye ng'omuntu takkiririzaamu naye yabiwulira ebintu ebyali byogerwa Sekawumalu yesu by the time bwe yabeerera ensambya yabiraba n'agamba yaseka buzesi n'agamba naye akasajja kano bannaaye kati ndi mu mbeera bwetera kati akasajja kukalya mmere kitugimma abaana ekitegedde n'agamba kangire kampone musabire empone ajja tegeera lwaki terya enkoko terya kyaggulu gobadde okimanyi enkoko terya kyaggulu akagambako Ssegirinya kaŋŋamba ng'ali ku kitandawo n'enfenseko naye ajja tegeera lwaki terya kyaggulu naye Sekawumalu tetumwagaliza bibi ensi kuno tweyagaliza birungi byereere era nsaba bonna emisango gye batadde ku Sekawumalu bwe giba nga bakyaginoonyerezaako bamutwale mu kkooti yeeyimirirwe awoze ng'ava ki kuba ekkomera tulimanyi ebyo byonna ebyaviirako Ssegirinya okubeera mu mbeera bweti lyonna libadde ekkomera kubanga Ssegirinya mu byafaayo tasibwangako bbanga ppanvu bwe lityo ebbanga eppanvu bwe lityo lyasibiddwa laba ebivuddemu so Sekawumalu tetugwagaliza bibi era mu busiraamu nga bwe buli nti munno omwagaliza birungi Sekawumalu tukusabira ove mu kkomera okomewo oweereze okomewo ku mirimu gyo oweereze bannayuganda anyway eyo yembeera eri awo ebintu si birungi naye katwongere tuteekemu essaala genda nkyalireko ku Honorable Ssegirinya nabo embeera gyalimu nali njagala kujja Nairobi eyo naye nga bw'omanyi ebintu byaffe but I'm happy that he's now back in the country omanyi n'ekyokukomawo kewaka nakyo kiyamba naye ate munnaayiro oba wadda ne bw'oba tewamulambudde ku gundi ebiseera ebisinga ebyakazigizigi wali ng'ali mu kkomera bw'oba wasobola okubeera nti watuukayo muganda waffe Kiriifu nga bwe mwagenda yaŋŋamba yajja so kati mu mbeera ng'eyo muli baddala kasuku osanga bannayuganda batono nnyo abayimirira naawe singa Honorable Ssegirinya nagira dda neŋŋenda nensaba kasuku omulimu oba njoza ngatto za kasuku ng'agenda ku nnyonyi naye nina okukola ki okubeera wali okubaawo okulaba nti Honorable akola ki Honorable atereera akomawo oweereze bannayuganda kuba buli omu kyakola ki kyayagala buli omu kyasaba ate Honorable wakwegendereza kasuku singa nvaawo ne mmala ne nvaawo ne ŋŋenda bannayuganda obamanyi bakusindikira omuliro bagamba akasajja kawa Ssegirinya obutuwaako kaako kamwabulidde mu kiseera ekizibu so kati mu mbeera yonna Ssegirinya ng'alwajana n'obulamu Ssegirinya ng'awanjagira omutonzi nina okubiyimirira naye ekijja kubanga omukwano ekijja kikole ki kijja ate ekituufu tukyogereko nga kituufu ekyamu tukyogereko nga kikyamu so kasuku njagala okwebaza olwakadde kano kootuwadde ku TV enamba si kyangu kya kukola TV luli naliko nalaba ddaaga ng'agamba kasuku gye wava ng'otandika kyano ng'omusheyalingilalingi ng'ogamba wa enyambo ogitambuze naye kakati olaba ekiseera kyatereera kati CEO mulamba kasuku live toka ntokusho mwatereera akasende mufuna flight muzirinya nga bwaki bwagala so kitiibwa kya mukama bannayuganda mwongere subscribinga ate notification button zezo kintu kikulu nnyo twongere okuba awaka ng'ono naye ate n'ekirala numbers buli zikoma okweyongera ne ssente bwe zijja enamba olyoke nogisoma wano abaagalamu kuba kati bagenda kusumba wansi kasuku ekyo kyoyogedde kituufu kansome enamba balina ka sendi wave babateereko oyina abagagga kuno abalina sendi wave embeera siki oweerezayo kyoweereza bwe kibeera nga tekikola ki tekikuyisa bubi kasuku enamba yange MTN eri 0761 24 63 85 0761 24
63 63 85 85 then Airtel eri 0708 0708 0708 aha 5 producer number ezo nga bazisomye jaziteekawo awo wansi atawulidde Airtel eyo bwe bateriko waliwo Airtel endala eriko eri 0700 59 88. You reach out to him n'oyogera bw'oba weetaaga details z'amannya oyagala kuweereza ka juice k'omubaka bw'oba oyagala kuweereza kikuva bweru omubaka ne bimutuukako ate kasukunze omubaka kye yasooka okunjigiriza mu byonna accountability kintu kikulu. Baganda baffe ab'ebweru olinnye ennyonyi kasuku ebbanga lyonna olambudde amawanga omanye embeera gye bakola ki omanyi how those guys hustle okufuna kyekintu mu nsawo so oli bw'abeera ng'akusindikidde ne bwe kiba kikopo ekyo ne bweba mmotoka eyo ng'agambye nti ekirabo ekyo kiwe Honorable Segirinya ekirabo ekyo kituuse mu bwerufu bwakyo kiri Honorable Segirinya okukwatako ku jjamba n'agamba n'akwawulizaako ekimu eky'ekumi n'agamba we balekola ki kukituusa dhaaninza okiteeka mu ki okiteeka mu nsawo nga takoze eki nga tategedde. So byebyo nno bannange Alex tweyanza nnyo webale nnyo obudde bw'otuwadde Honorable Segirinya webale kuweereza mwami ono ajja abantu bawe update n'embeera nga bweriko tukusabira birungi byereera tusaba nti ojja kubanga otereera aba MP mwenna palamenti bonna bakwano ba Segirinya ennamba ozifunye woba ofunye akadde omukubirako ne bakuschedulingayo time ne tugenda ntulaba ku mubaka don't go empty handed yetiseeyo kijuisi naye sente zijja kukola nnyo okusinga kuba juisi oyinza omuleeta ng'ate sigwa alina okunywa oyinza oleeta amatooke ng'ate sige yeetaaga so but anyway byebyo ebiri awo Segirinya tugenda kusabira we have hope and we believe ojja kutereera okomewo ku ground abantu otuwe vibe otuwe energy Mr. Update. Yes. Until next time mubeere bulungi mweraba.